And action. Okay guys, thank you so much for watching this clip. Mwebale kwanga mutulaba baganda fa batulabira mu bitundu ebyenjawulo. Kyemukola ky'amaanyi nnyo. Tuli wano w'obulenzi busula we twasinzidde okukola show yaffe olunaku olwaleero. This is a sneak peek of what is happening in the country, in the entertainment sector. Bingi nnyo ebigenda maaso mu music industry ebigenda maaso bingi nnyo. Naye erimu ku ggulire erikutta abantu mu babiro tugenda okubanga tukubako essira, tugenda okubanga twogerako ne muganda wange Yemboozi Medi Vibes, Yemboozi ya muganda wange Alien Skin. Musajja muyimbi ono. Era Alien Skin nga bwe yatandika n'omwana ono bw'ati bw'ali era oyinza okwewuunya nga Katonda bw'akola ebintu bye dakiika budakiika n'ono n'akuba akaji naye n'atufuukira ekizibu. Kaviiri bwedda sinnakalaba. Akaviiri kaviiri keeko ka dancehall machinery. Buuza ku baani. Musibye mutya abatulengera eyo ku Delta TV amanya n'eddoboozi bampita Medi Vibes the dancehall machinery. Wano muwabulenzi waliwo abayimbi bameka? Abayimbi weebali abakuba? Abayimbi weebali naye era ngera okiwulya dancehall machinery. Gwe wekaaliwo? Sinze nze kaaliwo waliwo bangi nga otegeera era machinery akagambaako machinery wabeerawo toli wa bulijjo ne wobeera mu magye mubeeramu bajenerali webigaanamu bapangisayo gyepangise. Music industry ogiraba otya? Ffe we tutuula eyo e Kampala we tubeera eyo gye tubeera ffe industry tugiraba bulala ate munange bw'ojjako mu bantu baffe abawansi abantu bano abajja mu shows abajja mu bivulu byaffe ne batuwagira balina engeri gye balaba mu music industry. Gwe nga gwe omuyimbi atandika gwe nga gwe omuyimbi omuto omupya industry ogiraba otya ku bayimbi abato? Well mu bayimbi abato ebadde etambula bulungi naye olwa ffe nga ffe abajja mulimu abeeyisa obulungi mulimu abeeyisa obubi naye nga ebadde tetutambulidde bubi. So far olaba abayimbi abaliko abato waliwo ba Virota waliwo ba Saditosh waliwo oyo omuyisizaawo musajjawo adde muyisaawo era kiri kubanga tuli kaalo lwakuba ye obitegeera ate era ndi musanyufu nno wale okuddamu okulabako ate ene waffe n'okutunoonyaako by the way kyakabi nnyo ekyo kyokola genda mu maaso n'ekyo. Era nabadde nsuubiza abantu nti ngenda kujjanga mu bitundu bwebiti mpushingayo abayimbi babiri beendaba nga bali capable nga balina talent. Nja bawa omukisa ku radio ku CBS ne wano ku Delta TV nja kuba mbawa omukisa okubanga mbapushinga kasita baba ne music omulungi production audio nga mulungi ne video nga nnungi nze ngwewadde neeyamye okukola omulimu ogwo. I'm cock sure Alien Skin omumanyi bulungi. Mutegeera bulungi. Olowooza biki ebimufudde ow'enkizo okubanga ayagalwa nnyo abantu? Okubanga ayagalwa nnyo luli eri twogere ku kyalo nga ayagalwa nnyo abantu. Yatukizimbirawo wennyini nyini. Anti leero yayokyezaamu naye luli eri. Yayokyezza atya? Yayokyezaamu abantu bategeera bakiraba ekigenda mu maaso mu ggwanga. Disrespecting others abatusingako kye yakozeemu. Ani gwe yanyoomye? Bwe muwuliriza obulungi n'ebigambo byazaayogera sirabawo gwanoomye. Kati bodde wantu era kino kigende eri abayimbi abato baganda bange bw'ojjanga mu system ng'omanyi wale aliko akaliro free phase okitegeera tomubuukira gwe nga akaliro ako tokalina. Olina okubanga nga naawe okalina akaliro. Kaddemu. Bw'ojja mu system ng'olaba wale free phase nga bw'okoonayo bw'oti ebalula nga gakubirawo olina okumakinga sure nti g'olina gasinga agawalewale. Alien yakoze ensobi ki? Alien okusinziira ku kyozoola. Okusinziira njogera. Ayogera bubi. Kamwa kabi. Machinery. Dancehall machinery nze bampita Medi Vibes. Medi Vibes otiddemu? Sisobola kutya. Alien Skin ayogera bubi. Osobola omuggyako interview. Nakamuggyako emirundi ebiri. Lwaki ebiri? Kyogamba yakabeera wakamusanga emirundi ebiri? Jokka. Okakasa. Akakatonda. Wale obeera mu bivulu. Alina miliyoni 5. Zaatusaba kati? Lwaki zibasaba? Brand. Bobi Wine yali akusabye ku ssente. Ddeno lwata. Kamiri yali azisabye. Ddeno lwata. Kati lwaki yayisaba? Kyogamba bonna abo abasinga okuba akabi. Brand azimba brand. Bazizimbye batyo. Atayinza okubanga kye kibe kyazze nakyo. Nedda ekyo kiba kibi. Kiba kibi omuntu agenda okutunda mu batakumanyi eri okumuggyako ssente. Olinga agamba nti Alien Skin ayolekedde okugwa. Maanyi ga Katonda tetujja kugamba nti ayolekedde okugwa kuba siffe abaamuleeta naye akamwa bw'oyogera ennyo okola ensobi. Yayogedde bubi. Yogera bubi ate waliwo omuntu atakwatwako waneeno bali aba asooka tokwata kabaka wa Buganda Masomoji
toyogera ku president ani president ani ow'abantu Kibwabula ow'abantu Kyagulanyi president w'abantu yani gwotayogera gwe twalo ali ensikini wale walonda president ki arado asetinga ositegeera olwo president w'abantu Robert Senta mu Kyagulanyi omwana w'emagere oyo munnaye owokusatu oyinza okweteeka Katonda abo abantu basatu gwe bw'ojja n'okola Katonda n'omulaga ennyimba n'ozikyusa ali ensikini yakikoze ekyo ndi waliwo oluyimba nalabye abalokole nga bemulugunya oluyimba lwe yakoze n'alukyusa mu ngeri oba yakitaddewo yayogedde ekigambo oba Yesu yamuyisa sitaani oluyimba lwa Yesu lugamba neebaza Yesu kubanga okitegeera gwe n'ojja nga neebaza sitaani oba oyo kyezzaamu eyo bagamba art okuzanyisa ebigambo waliwo Katonda bamuzanyisa nedda anti kyekyo olinga agamba omusajja agenda kugwa ekigo made vibes Katonda oyita eri ewala naye nga ku kinyusi wali toyagala kutuukawo Katonda yabikola ebyo byonna olina ennyimba mmeka nze nina ennyimba ziri 5 audio mukolerawo audio nkoleddeko ku Badman Records nenkolako waleri Badman Records nenkolerako ewaba Kent and Froso producer Vadi nenkolako n'abayimbi nga Keziwizi nenkolako n'abayimbi ab'enjawulo nga nabo ba producer ne producer 207 mumanyi by the way ali mu Afrima mba producer 207 ali mu Afrima ate no mumanyi akuba n'ebifaananyi bya sports yesebo mu Afrima yalonze mu categories ez'aba producer mu Uganda tulina mu 207 y'omu ku ba producer benkola nabo era nsaba abaliyo bonna abalaba Delta TV abagoberera Delta TV abagoberera MC Wale tulonde 207 mu Afrima ya akatalekeka Kyagulanyi gakuba amasannyalaze